otuyambe n'ogimujjako. Nenkwaza bamu banange baduse kuba ne batiya ne bagamba ziwendi n'ogimujjako. Bagamba ati bakube esasi ngende atonyambye ne munyako ya Mundu. Wasakiri kabadde agezaako kuba abantu amasasi. Ebyewuunyisa nga bwe bitaggwayo, ennaku zino emmundu zifuuse emmundu, era buli agirina kati agikozesa nga bw'ayagala, okuviira ddala ku basirikale ab'amagye, abapoliisi, kw'ossa ba security guards. Buli muntu emmundu bw'ayagala bw'agikozesa. Wabula ate omwezi guno kisusse. Ampuliriza, akatambi ako ke nkutereddeyo mu ntandikwa okalabye, omwami oyo yabadde alina emmundu era bw'atyo nazijja ng'amazeeko ng'alayidde. Yasose kubeera nga yeesiwa amagengere bw'atyo n'agenda mu bbaala n'anywera ddala omwenge ne guwera ku mutwe, era bwe yamaze okunywa n'akkuta n'afuluma ebbaala n'agenda nga kalakala n'emmundu. Ono bw'atyo n'asalawo n'okubeera ng'agikookinga n'agenda nga waga ng'awera n'agamba nti olwaleero tasulawo, nyina okubeera nga mukuba amasasi mutte mujje mu bulamu obw'ensi eno. Sisobola kubeera na mukazi wange nga waliwo omusajja omulala amwagala nga mumanyi. Bw'atyo n'ayolekera n'emmundu eno ng'alina gwe yeewerera ogenda okubeera ng'akuba. Wabula abantu abatuuze, omusajja ono baamulabuukiridde, era omusajja ono akolera kitongole ekya security guard ekimu, nga uniform eyo bw'ogiraba sijja kubeera nga nkyogera, naye abamanyi uniform eyo ekitongole kino ekya security guard mukimanyi. Munnange omusajja bwe yatuuse ewali omusiguze, bwe yayise omusiguze amwagalira omukazi, bw'atyo n'ajjayo emmundu. Naye eky'omukisa omulungi, wabaddewo omusajja oyo nga bw'omulabye mu katambi n'ayambalira omusajja ono geno kakana amugwiridde ekifuba, ne beevulungula, era bwe yamusinzizza amaanyi n'amuggyako emmundu Lubona Misana tteke nga tanaba kubaako kyakola kutuusa bulabe ku muntu yenna. Wabula abantu abalala bonna kigambwa nti baakubye enduulu, abalala ne badduka ne beesansa baganga munnange bamanyi wano mu kavuvuŋŋano omusajja ayinza okukwatyawo ku trigger by mistake, essasi ne ligenda likuba omuntu nga tebagenderedde. Kale omusajja ono yeevulunze n'omusajja ono ogeno kakana nga amusinzizza amaanyi, era bw'atyo n'amuggyako emmundu nga tanaba kubeera nga atuusa obulabe ku muntu oli gwe yazze yeewera okubeera nga atta essaawa eyo nga bwe yabadde. Abatuuze baasazeewo munnange ne bakubira poliisi etaaluddewo bwetyo n'esitukiramu nejja neekwata omusajja ono. Kigambwa nti omusajja ono era yabadde mu uniform nga bw'omulaba, full uniform, naye nga biseera byakukola misana tteke, naye ng'ekyewuunyisa omusajja ono yagenze n'emmundu ate mu bbaala. Kale kweggamba nga bwe tuzze nga twogera nti emmundu mu Uganda zaafuuka kyakuzannyisa, era abantu bangi basomye amateeka ag'okubeera n'emmundu ne babayigiriza okukozesa emmundu. Naye mukwano gwange ampuliriza nga bwe nnakunnyonnyodde nti alipoota ya poliisi yadde yakafuluma emabegako nti abakuumaddembe bangi mu nsi yattu Uganda, naye ng'abasinga munnange emitwe gyasala leerwe, baatabuka dda emitwe. Omusajja ava ku mulimu gwe essaawa 7 n'ayolekera mu bbaala ng'alina mu uniform nga tatiddeemu nga n'emmundu emuli mu magulu. Bangi tuwalabye n'abapoliisi bennyini ssaawa misana tteke, naye munnange nga bawunya omwenge nga batamidde, abalala mune nga bawunya n'enjaga. Kakati nno munnange nga bw'omanyi nti edisipulini yesookera ddala mu basajja bano abakuumaddembe, naye wenjogerera essaawa zino disipulini egenze ebaggwamu, disipulini egenze ebaviiramu ddala, kubanga omusajja okubeera nga ssaawa ziri 7 gwa misana munnange ne yeesiwa amagengere ng'ayambadde uniform ng'ey'omukuumaddembe, ate nga bw'agenda awanda ebigambo eby'obusagwa nti olwaleero omusajja tasulawo, talina kusulawo, ngenda kumukuba mutte munnange ng'agenda awaga. Ate nga tumaze okulabako mwezi guno gwennyini abantu abazze bakubwa amasasi atali omu, abatali babiri, ate nga munnange kino tekikolebwa kiro nti oba kikolebwa mu nkukutu, wabula misana tteke mu lwatu ng'enjuba emaze kuvaayo wakati mu kibuga nga n'abantu bonna balaba omusajja n'amamirira abantu amasasi. Kale nno Mukama Katonda yataasizza butaasa nazza bibye, ono omusajja ye yabadde agenda okubeera ng'akuba omuntu amasasi munnange omutuuze omu ne yeevaamu n'amwambalira n'asobola okubeera ng'aziiza obutemu buno oba okubeera ng'aziiza okuyiwa omusaayi kuno. Naye nga munnange tabakuba mutuuze omu kwewaayo, omusajja ono wenjogerera yandibadde essaawa zino amaze okubeera ng'akuba omuntu ebyasi ebimuttirawo, era singa essaawa zino oyo gwe bakubye omusiguze y'embuyaga ezikunta. Kale nno emmundu zifuuse emmundu, tetumanyi kye tugenda kubeera nga tukola. Nziramu okubeera nga njogera ku nsonga eno nti amasasi kasa gatandika okubeera nga gakubwa abantu munnange, tebakuba muntu omu, tebakuba babiri, wabula buli kaseera tubeera twebuuza kibuuzo kimu, ani addako?
gwa ani addako ng'oyo awedde ani addako yabeera ku mumwa. Kale nno tetumanyi oba munnange kino gubeera muzimu nga gwe gulinnya abakuuma ddembe oba emmundu zino zirina kye zibakola ne babeera nga munnange essaawa yonna balowooza okutta nga sizoni etuuka butuusi nti kati kukuba bukubi masasi nga tebasosola oba akubye wa poliisi oba akubye wa UPDF oba akubye wa security guard naye kiri nti amasasi gakubiddwa era abantu bafudde. Sizoni bwe beetuuse ebeera etuuse mu ggwanga Uganda. Omukulembeze ennaku nnyonnyodde yavuddeyo n'aga nti bano ekibakoza bino mmere, beetaaga mmere yokka, abasajja be abamanyi beetaaga mmere tebeetaaga ssente, era n'aga nti okwongeza omusaala ogw'abasajja bano si kyakaakati, kyakusooka kulowoozebwako, kusooka kutuula mu miitingi. Jjukira nti parliament erina okubeera ng'eyisa abasajja bano baba bakuweebwa ssente endala bongezebwe, so kirina kuyita mu process. Tebukya buki lunaku lumu ne baga nti kakati tubongezza. Ate ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa nti abantu bakuba abantu amasasi kati si ba poliisi bokka, si UPDF bokka, wabula mulimu n'abakuuma ddembe bano nga ba security guards. Kyokka nga ate bano gavumenti si bavunaanyizibwako okubongeza omusaala, weewaawo nga nayo erinamu omukono, era bwe banga esazeewo esobola okubeera ng'eyogera n'ebitongole bino n'ebigamba nti mwongeze abantu omusaala, security guard alina kubeera ng'afuna ssente bwe ziti gavumenti ekisobola era esobola okuditamininga kino. Wabula ebiseera ebisinga gavumenti esinga kutunulira abasirikale baayo ba poliisi nabali abalala abakuuma ddembe bano ba security guards bajja luvannyuma nnyo kubanga sibakolera gavumenti, bakolera bitongole by'abantu ssekinnoomu oba oliawo. Naye nga bino byonna biva ku ki? Embeera erabika nga mu ggwanga Uganda oba oliawo yayonooneka, yatabuka, yasajjuka. Kyova olaba nga buli muntu essaawa zino akola kyasaanidde okubeera nga takola, oba akola ekyo kyolowooza nti teyandikikoze ne weewuunya noga nti gundi yakoze kino nga munnange yakikoze ate era nga akikolera ddala misana sina kiro. Kati n'obuwombefu kankusooke nkusabe video nsooka ogiwe ekigalo mukwano gwange ampuliriza, bw'obanga olimpi osubscribinge ku channel yaffe munnange okonene kade osobola okubeera nga tutambula nga ffenna buli waka gotuteekayo agange nze Eke Master okubeera nga nteekako galubindi n'okukubira tooki okubeera nga tutolontoka mu nsonga zaffe ez'abakaafu omuntu wa bulijjo ku channel yaffe mukwano gwange ampuliriza. Ffe tweyama okubeera nga tukutuusako buli kimu eyo gy'otobadde tubeere nga tukikuwa naawe obeere ng'okifuna ng'okitegeera nga kikutuulamu nga twakamala okubeera nga tulaba driver ow'omulamuzi eyalaidde n'akomba ne kwebaza eriibwa naga nti kaaberuwale kaabe Katonda ono asobola okufa n'omulamuzi ne bodyguard we oluvannyuma lw'okubeera ng'omusajja ono kigamba nti yabadde afuna emitwalo 2 buli mwezi. Kitegeeza nti bw'aba afuna emitwalo 2 buli mwezi drive ono buli lunaku afuna nusu kakaaga mu lukaaga mu nkaaga mu mukaaga. Ze ssente zaafuna siringisi kakaaga mu lukaaga mu nkaaga mu mukaaga omusajja ono zaafuna buli lunaku, wabula omulamuzi gwafuna afuna butitimbe na butitimbe bwa ssente. Kyokka nga kakaaga kano kaafuna kwe kuli okwerera abaana, kwe kuli okulabirira omukyala, kwe kuli naye okwerabirira, kwe kuli okubeera nga agula emmere, kwe kuli okupangisa ennyumba, kwe kuli buli kimu abaana balwadde, abaana fiizi nga bw'okitegeera ebyetaagisa mu maka. Akakaaga kano mu lukaaga mu nkaaga mu mukaaga omusajja kaafuna buli lunaku munnange kalina okubeera nga atetenkanyizaako naye asobola okubeera nga abeerawo ayambale, mukazi we abeere nga anyirira ng'amugulira ebizigo n'engoye na buli kimu. Ku kakaaga mu lukaaga mu nkaaga mu mukaaga zaafuna buli lunaku omusajja ono driver ow'omulamuzi eyasazeewo naga nti ye lujja kukya olunaku lujja kukya lumu amuyingize tuleera ne bodyguard we naye afiiremu amanye nti afudde n'omuntu kubanga okubeerawo kwe n'obutabeerawo talabawo mukisa, takyalabawo mugaso kubanga gwakolera mugagga nnyo ate ye amukolera mwavu nnyo ate nga tamulowoozaako mu mbeera yonna oba oliawo nti naye aliyongezebwa kasente. Kakati n'omusajja ono kwe kuvaayo okwekyawa nga twakamala okulaba abasirikale nga nabo beekyaye, bamembers of parliament batandika okubeera nga beeraliikirira, meya ne yeeraliikirira nti abakuumaddembe kakati tubatya munnange okusinziira ku kye baliko essaawa zino tubatiira ddala. Kakati n'abalamuzi abadereeva baabwe beesuddemu akambayaaya ne batandika okubeera nga balayira okubeera nga babayingiza ebimotoka singa akasente ke babawa ndowooza tekeeyongereko. Ampuliza ye Uganda yo nange mwendi nawe mwoli era mw'osuubira okubeera ng'oteeka abaana bo b'olizaala babeere omwo. Kati kankusibulire wano nebaze Katonda okubeera nga tukyali balamu kubanga mu Uganda lunaku lw'okweesa lw'obala oba otya drone muziwulira zisomba abantu enkya n'eggulo. Mwalabye omukulu gwe twayogeddeko jjo mu katambi wano nakakoledde eggulo yavudde mu ggwanga erya Ireland bw'atyo mukwano gwange ampuliza olunaku lwali lwa mukaaga ono ku kisaawe Entebbe n'awambibwa. Era munnanga abantu bwe bakanda kulinda ne bakonkomalira ku kisaawe awo amasimu g'omusajja ne gavaako essaawa zaali 9 n'ekitundu ez'okumakya
munnange omusajja nabeera nga atwalibwa ba security operatives n'asobola okubeera nga abujibwa kajojiwa ebibuuzo. Omusajja ono kigamba obadde abeera mu ggwanga lya Ireland naye munnange yalinga ayogera nnyo mbu ku gavumenti ng'ajja ayogera ku gavumenti. Kakati kino munnange ne bamuteeka ku lisiti era bwe yakomewoko e Uganda mu kibuga Kampala munnange nti yasobola nakubeera nga akituukamu bw'atyo yakwatiddwa ku kisaawe Entebbe n'asobola okubeera nga munnange atwalibwa munda asobole okubeera nga abitebya oba nga annyonnyola biki byabadde ajja ng'ayogera. Omusajja ono amannya ge amatuufu amanyiddwa nga Mayanja Fazil wadde nga kigambwa nti ono oluvannyuma yateebwa naye ate amawulire amalala gagamba nti tannaba kubeera nga ateebwa. Amawulire agakakasibwa ge gago okubeera nga yakwatibwa naye amawulire ag'okubeera nga ateebwa gakyali mu nkuubo tegamanyikiddwa oba matuufu wa si matuufu naye nga Fazil Mayanja yali abeera mu ggwanga lya Ireland. Ono yakwatibwa essaawa zaali 9 ez'okumakya munnange 9:30 ku lunaku olw'omukaaga. Ono tetumanyi oba yalabika oba talabikanga kubanga ye kennyini mu bigambo bye tavangayo kubeera nga ayogera. Kale no n'olw'ensonga eyo munnange ampuliriza oba oli bweru wa Uganda ng'oli nkuba kyeyo ng'olumirirwa nnyo eggwanga lyo era ng'olyogerako munnange beerayo ng'okimanyi nti oyogera naye by'oyogera oyinza okubeera ng'oli ku lisiti yaabo be bagenda okubeera nga bakwatira ku kisaawe Entebbe bw'oliba okomyeko ku ggwanga lyo Uganda oba oli awo oddeko ewaabo bwe obeeko by'okola oyinza okubeera ng'oyoolebwa tetumanyi kikinaddako naye nga bwetyo Uganda bwetambula. Nze I sign out for now. Akumata kumira mpeera. Peace.